Dala essujju ebbi likunamira ku lulyo gye lyava. Bassebo ne bannyabo senkulume ng'eggumba ly'ensikya, senkusigule omumwa gwa waggulu gwasigula ogwa wansi nti owayigira tulye ebyokya ate we byatuuka go ne gukikinala. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo akuwaliriza okulinnya bw'ogwa yakuyita kadduwa nnema. Lubaale w'ekika yantabula omutwe omanyirawo nti oyo yasamira balukandudde. Sigenda kufuuka mwambala matembe nga Lubaale ajjira mu mukoka wabula kanneesiitayire ku jjinja nga sinnagwa ku lwayi. Ewaffe zirya nguggu akuddiza maliba. Nte yafa tolimwa kulaga ddiba lyayo. Bassebo ne bannyabo nkoko nnyole yalema abawadi. Ate omugonyi alaga talya nkoko nswire nawankubadde munnange omugenyi atalaga ataakusanga mu kitimbwawo. Mutya nno bassebo ne bannyabo, nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere, tweddira emmamba Kakoboza, Akabira Gongolo Nakawuka, bwe tutyo tusibuka mu Kabaka Bukulu Kimale Mpaka, Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa Balasange. Mbajjukiza tuli mu kuteekateeka kitabo ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Ekitabo kino tuganzikamu abasajja Abaganda abakyali abalamu n'abo abafudde naye nga balesa emikululo ku nsi. Buli kifaananyi ky'omuntu yenna oba yali jjajjawo bakojjawo basengawo bamaamawo tukiteekamu ku mitwalo 10 kubanga twagala kufulumya ekitabo kino ku mutindo ogusaanidde ogw'ekika ekya waggulu. Ate n'ekirala naawe ayagala tutuuke ku bifo by'obuwangwa, ku bibira ebyekyasigaddewo, ate ku nzizi ezikyasigaddewo, mwongere okubirwanirira nga mutegedde ebyasaanawo, mulabe ki kye muteeka awo we byali, oba muteekawo biggwa, oba munene ebyo ebikyaliwo ebitono musobole okubirwanirira. N'olw'ensonga eyo ly'eddimu lye tukola. Era olwaleero ndiko wendi era ngenda kubannyonnyolawo kubanga omukulu asinga okumanya wano andi ku lugugumbuli. Naye gwe wenna ayagala otutuusa ku bifo byo ebyobuwangwa n'ennono mu kyalo kyo, pulogulaamu eyo gwagenda ogyeteeramu ssente kuba olumirirwa ekitundu n'ebyafaayo byakyo. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel erika salaba 256 751 47 69, oba MTN erika salaba 256 788 461 228. Kojjange Samuel Kamyuka wangi oyina akabira kondeseemu. Naye akabira kano kabaani? Akabira kano kabangeye. Kakati wali tusoose kulaga luzzi. Naye akabira kano nako kasamirirwangamu w'obusamirirwa. Naye gwe Abengeye ebyabwe tobitya oyina kakakwata? Sisobola kubitya kubanga bujjajjange ne bajjajjange bwe basaanawo nange mbanga atalina bujjajja. Ogamba nti ndi muzzukulu wa gundi ng'ebyagundi byasaanawo. Abengeye be baani gy'oli? Be bajja bakabajja beebo bajja. Jjajjawo Wengeye yali ani? Ye yali Saalume Nanfuka. Be bamu kubasamiriranga. Be basamiriranga wano. Era n'amaka ge bazaalamu Saalume Nanfuka baali kire kibaali waabwe wano wewe wazaalibwa kitaawe wa muzaalira jjajjange Yakobo ya Mukatende wano wa Mwanjula amutwale amuwasafuuke mukyala we. Era ebintu bwe biti bigenze bisaanawo busaanyi. Naye nnina ennyiike akabira kano ndaba kasigadde katono ko kalina muzizo ki lwaki bakabugiriza we? Akabira kano lwakuba nti kakyalina nti abaagulawo baba nannyini kyawo bakyalina ekisa kuba nti bakyakalekawo. Naye akabira kano kaali ka muzizo era ng'omuntu tokyabawo luku na guno gwaka n'otwala ddufumbisa era ng'oluku lukugamba nti nzizaayo gye wanzije mu kabira kano nga lugamba nzizaayo n'oluza n'olusula ne bwe wabanga olutemyemu ng'enkya oyinza okuyitayo ng'olukolo olulamba lwa tekakyabwangamu. Era n'ekyokubiri nga batugamba tekeetooloolwa. Naye kaakati era kyekintu kyebuzibu bwe tugenda okufuna tugenda kukabalagirako sayidi emu kubanga ffe engeri gye tugenda tetujja keetoola newankubadde bannaffe abalala bakiwakanya ti ate yakasaawa ate yakola ti ye yakola ti oba alimawo, naye ffe tetujja kiwakanya tugenda kibalagako sayidi emu. Kasaawa waba ayina ekyamutuka kayinza obutakyogera ffe tetujja kuliira kitutuke. Kale kyekyo era batugamba nti omuntu bwe wabanga ofunye obuzibu nga bakubbye wajjanga naoyo akavunaanyizibwako n'akutemeramu akati n'okatwala n'akati ako ebigambo bye yagambanga n'obyogererako osanganga oluusi ebintu ebyo wabifunanga. Naye nga bakubbye oba obuzibuzibu bwonna. Naye ekintu ekisinze ffe
byaffe okutuleeta okukalaga abantu n'okutundiga nti abatakeddira abatakakwatibwako lwaki kulaba bintu nga bisaanawo kituluma kubanga tetumanyi busi wafaddirira ng'ebyennono n'obuwangwa bisaanyeewo tetumanyi binaaba bitya kyekituteesezaamu engatto okujja abantu mutulabe okujja tubibalage ebyo ebikyaliwo naye akantu kano bandibadde bekakwatibwako bandibadde bakayamba noba bateekawo kiggwa ne kisobola okubaawo kubanga ko buli lulima kongera kufunda nandiki oluliddako osanga lulisanga nga kaweddewo ekintu kino kye tuliko kye kisinga okuba ekikulu ali eyo ng'olina ekifo ky'obuwangwa ne we kiba kisigadde kitono kitya leeta tukuba omulanga abantu badde bataasa obuwangwa bwabwe tuli ku kabira kano kaakano bakabebbye byakamazeewo kagenda kusaanawo Kabeddira Engeye ow'Engeye akabira kano kakulu nnyo akabira kano tekeetooloolwa akabira kano we baba bakubbye batemamu akati ow'Engeye n'akubulira ebigambo by'okwogererako ebintu byo birabika n'olw'ensonga kati abasamize bo we bafuna omukisa ku bintu nga bino nga bagulawo mangu nga ba amaanyi bagatwala y'ensonga lwaki abamu bagagga ate mmwe muli baavu kubanga mulekeredde ebintu byammwe n'olw'ensonga eyo nkuba omulanga naye gwe olina agatuuke ku kifo kyo ekyobuwangwa n'ennono naawe ekyaffe ky'olina ku kyalo kyo munnange nga gwe kennyini atukulembeddemu n'oteekamu ne ssente oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kassalaba 256 751 47 669 oba MTN eri kassalaba 256 788 461 228 Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.